bavubuka bannange bobo kyanoonya omukyalo w'okuwasa sooka owulirize bino. Eri omukwano gwange yali awasa omukyalo Omukyotala ne mugaana naye byayiseemu byokka ng'omukyala tannanoba. Njagala nkuweeko ekizampo. Kati kankutandikire tribe ez'enjawulo n'ebizibu bye zirina. Twandibadde abavubuka twagala nnyo okuwasa abakyala Abaganda kuba bamanyi okunyega ettooke, bakyala bayonjo, bamanyi okubuuza abantu bali hospitable, ayaniriza bulungi abagenyi. Naye obuzibu abakyala Abaganda bwe balina bageya. Omukyala Omuganda ageya bbaawe, kye mukozeeka kyonna kyogera ku mizigo, ageya abaana be, ageya Nazara ne Sezaalaawe, ate bakyala bayombi. Owulira ye lumaluma ye buli kiseera be bakyala Abaganda. Best option yandibaddewo ey'okubiri yakuwasa bakyala Basoga. Omukyala Omusoga obuzibu bw'alina talina buzibu bwa bukyafu, amanyi bulungi okufumba, naye Abasoga muganda wange bw'oba tolina maanyi ga kisajja baleke. Omukyala Omusoga ayagala wegatte naye ng'ogenda ku mulimu ku makya, ayagala wegatte naye ng'okomyewo okulancha okulya emmere, ne bw'obeera weerabidde ekisumuluzo waka eky'emmotoka. Omukyala Omusoga olukoma wakukwata nakkuba eri ku buliri. Bw'oba tosobola kwegatta na mukyala Musoga mirundi 8 olunaku, bagenda mukubbako bamutwale. Eyo omukyala Omusoga. Option endala yandibaddewo yakuwasa bakazi Banyarwanda. Abakazi Abanyarwanda bawanvu batawa, balina amafiga bakomeeri, naye obuzibu Abanyarwanda bwe balina bannange bakyala bakyafu. Omunyarwanda yakyafuwala enswero zisanga eri ku buliri mu kisenge gye musula, n'empale ze ez'omunda zimulema okwoza n'aziteekawo mu baketi n'ateeka wansi mu kitanda. Option endala yandibaddewo yakuwasa bakyala Banyankole. Omunyankole ogenda kumuwasa buli woyita bagenda kubanga Abanyankole balungi, that is the truth. Abanyankole balungi naye buzibu Abanyankole balemeramu obubbi. Omunyankole omuwasa n'omuteekeka alema okutegeera nti lemiseto mbereeka. Omunyankole abeera alowooza kimukuyiya, ente zaffe ndwadde, mamange mulwadde, ebimera byetaaga eddagala, yabeera kubba buli kiseera. Bwe buzibu bw'Abanyankole temunkuba. Abakyala abalala bandibadde abalungi be bakyala Abakiga. Omukyala Omukiga abeera muddugavu ate nga mukozi. Abakiga omuleka mu dduuka n'atatambula yadde n'abeerawo n'akola okuva ku makya paka kiro. Naye obuzibu Abakiga bwe babalina musajja munnange bwe bogenda kuwasa omukyala Omukiga. Omukyala Omukiga ayagala okulwana. Ne bagamba bugambirekawo ssente z'akameza n'omugamba leero saafunye olw'oluyi. Balwana abakyala Abakiga obuzibu balina ne bakabeera katono bwe katika kuba omusajja Omuganda omuwanvu yakomeeri. Bwe buzibu bakyala be balina. Kakati ngenda kwasembayo ye mukyala Omuluuli. Omuluuli baba balogo, bakazi baddugavu ndooza tribe eyo mugimanyi balogo. Abasemberayo ddala be bakyala Abakyotala be nnayogeddeko. Mukwano gwange yawasa omukyala Omukyotala, naye Omukyotala obuzibu bw'alina ali very expensive. Omukyotala ogula ekidomola kya butto n'kinywa mu wiiki, ne mu kyayi bateekamu butto. Ogula ebyennyanja bya $5. Omukyotala n'abisiikira ku kyayi n'abinywera ku kyayi, ate n'akusaba ezenva. Balya muceere, balya nnyama, balina ebintu bye balya simanya sombe, balina amayoneezi. Omukyala Omukyotala bw'oba tolina bizinesi nga buli lunaku ekuwakata tusa moment eyinenga. Era mukwano gwange yamulemye. So bw'obeera ng'oli muvubuka ng'okyuzinga tribe ey'okuwasaamu, please take note of that. Buli tribe eyina ebizibu byayo.